basomedde emisango client waffe Mugabi Julius omu ku team ya Fangon Forest. Basomedde ne Mulwana Patrick client waffe omumanyi nga Alien Skin ku misango egyekuusa ku tuusa obulabe ekigambibwa nti baatuusa obulabe ku bantu abatabaddewo mu kooti. Babasomedde emisango ne bajeegana wao Alien Skin abadde taliiwo ti abadde already ku remand ku misango emirala tabasobodde kumusomera emisango gino egy'okutuusa obulabe ku muntu naye Julius bamusomedde emisango. So bongezaayo okuwulira omusango guno paka nga ku Monday bagenda kwongera kuwuliza cases zino ku Monday naddala okuwulira bail application okusaba okweyimirirwa ku misango gino egivunaanibwa baklanti baffe. Era naffe kooti ebuziza oba waliwo bacomplainant abafollowinga nga tebabaddeewo, so abavunaana bo tebasobodde balabako. So baganye okuwulira bail application yaffe kubanga omuwaabi wa gavumenti tabaddeewo, naye batugambye ku Monday ajja kubawo basobole okuwulira okusaba okuyimirirwa kwaffe. Client waffe naye bagambye ono already abadde ku remand Alien Skin ajja kukomawo mu kooti ku Monday bayisiza production warrant asobole okujja bamusomera emisango emirala fayire eno eya leero bibaddewo. Amanya Nabwe Precious kuva mu Elgon Advocates. So tujja kubawo ku Monday tukole bail application tulabe nga basobola okufuna okweyimirirwa basobola okuddizibwa eddembe lyabwe kubanga buteeberezebwa nti baza emisango teginabasinga. So you're presumed to be innocent until you're proved to be guilty or you plead guilty. Bwegubanga tegunakusinga oba tona bakugamba nti gukusinze nga bagikusomedde emisango n'ogikkiriza oba innocent until proven guilty, ekyovala bakooti ekuwa eddembe ly'okusaba okweyimirirwa n'owoza ng'ova wabweru. I wonder why the representative of the DPP is not in court. We'll proceed and read the charges for the accused who is in court such that he knows why he is here. Which language do you understand, sir? The charge is going to be read and explained to you in Uganda. Omulamuzi tategedde lwaki tewaliwo omuwaabi wa gavumenti mu kooti. Emisango egivunaanibwa gigenda kusomebwa mu lulimi Oluganda era gikunnyonnyolwe. Ojja kuddamu oba ogimanyi oba togimanyi. Any complainants in court for the record? Waliwo abamuvunaana. Mugabi Julius olina emyaka 32, oli Muganda, toyina mulimu, oli mutuuze w'omu Kizungu zone ekisangibwa mu Machinge division mu district y'e Kampala. Omusango ogusooka ovunaanibwa omusango gw'okutuusa obuvune ku muntu obw'amaanyi nga kino kimenya amateeka ga Uganda kawaayiro 222. Mulwana Patrick, Mugabi Julius n'abalala batannakwatibwa kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwe-11 omwaka 2024 ku ddwaliro ly'ensambya St. Francis erisangibwa mu Machinge division mu district y'e Kampala mu ngeri emenya amateeka mwatuusa obuvune ku Dr. Matovu Zaidi. Have you heard and understood the charge? Omusango ogusooka oguwulidde era ogutegedde. The plea of not guilty is entered on count 1. Count 2. Kooti ewandiise ku musango ogusooka nti ogweganye togumanyi. Omusango ogwokubiri era nagwo gwakutuusa buvune bw'amaanyi ku muntu nga na kino kimenya amateeka ga Uganda kawaayiro 222. Mulwana Patrick, Mugabi Julius n'abalala abakyanoonyezebwa kigambibwa ng'ennaku z'omwezi 19 Novemba w'omwaka 2024 ku ddwaliro ly'ensambya St. Francis erisangibwa mu Machinge division mu district y'e Kampala mu ngeri emenya amateeka mwatuusa obuvune obw'amaanyi ku Odongo Alex. Have you heard and understood the charge on count 2? Omusango ogwokubiri oguwulidde era ogutegedde. No, understanding. I'm not saying did you commit. Did you commit the offense?
Plea of not guilty entered on count 2 as well. Count 3. N'omusango ogwokubiri kkooti ewandiise nti obwegaanye tewaguza. Omusango ogwokusatu era nagwo gwakutuusa buvune obw'amaanyi ku muntu nga nagwo gumenya kino ekikolwa kimenya akawaayiro 22 amateeka ga Uganda. Mulwana Patrick, Mugabi Julius n'abalala abakyanoonyezebwa ng'ennaku z'omwezi 19 Novemba w'omwaka 2024 ku ddwaliro lya St Francis mu Makindye Division District y'e Kampala mu ngeri emenya amateeka mwatuusa obuvune obw'amaanyi ku Munyanda Anthony. Have you heard and understood the charge on count 3? Omusango ogwokusatu oguwulidde era ogutegedde. The plea of not guilty is entered on count 3 as well. Omusango ogwokusatu nagwo kkooti ewandiise nti obwegaanye tewaguza. The DPP is supposed to inform us on the state of inquiries. They are not in court. I don't know the stage of inquiries on the matter. Abawabi ba gavumenti be balina okutegeeza kkooti okunoonyereza kutuuseewa mu misango gino kyokka tebaliwo mu kkooti omulamuzi naye tamanyi. Secondly, you also have a right to apply for bail on the charges against you, but your prayer cannot be considered also in the absence of the state attorneys. Ekyokubiri olina eddembe okusaba okweyimirirwa naye okusaba kwe tekusobola buulirwa nga tewali muwabi wa gavumenti. So I'm going to defer your application. I know council intends to make an application for bail. I'll defer the same until we have a representative of the state in court. Lawyer wa ayinza okuba nga abadde ayagala okusaba okweyimirirwa naye kugenda kwongezebwayo olw'okuba tewali muwabi wa gavumenti tasobola kusaba kweyimirirwa. Council, I hope you understand that. Council, available date is 9th December. Your worship, since there is also the other court used. Yes. Was it the same date? Yes, we had given him the same date for the other file. He's appearing on the same date for the other file. Maybe, worship, if we can get the closer date from that, it would be much appreciated. Let's bring it out. To the order. Okay, we shall have this matter on Monday, 25th, and a production warrant is going to be issued for A1, such that he also gets to hear the charges against him. Much obliged. Omusango gugenda kuddamu okusomebwa nga 25 Monday ya week ejja. Production warrant naye egenda kusayiningibwa gwe bakuvunaana naye aleetebwa ategeere emisango emirala egimuvunaanibwa. So you're remanded to Luzira prison until the 25th day of November 2022. Sindikiddwa kwa rimande Luzira paka ennaku z'omwezi 25 mwezi gwe 11 mwaka. And the production warrant is issued for A1 for the same date. Production warrant nayo kkooti eragidde kusayiningibwe aleetebwe nga 25 gwe bakuvunaana naye. Ezra Enoch alias Nkonge. Ezra Enoch